media yafetu kusensonga tamaze yadde omwaka Lama nga akomyewo ense kuba ekiri ku TikTok buli omu ali ku Lama ngambya omuntu yongera mu nyumba kangende mubuuzeeko tulaba tubuulireko kulikayo nvuddeyo eyo doze bigambo binaakendeerako ate sibyogedde nako nnyo biwabudde kuba mmanye ekituufu kikyendirwa n'ekirala kale ndi mutikke abagamba mbu nvuma nja bonaabona muli basiru ate be banfollowinga sebo nga toyagala tugikwateko yadde ogisembereramu firiji nga ogituulamu komaawo nedda komaawo mwabeerangamu n'essente atalaba ku firiji yalama bwato waali fatalira amaggulu mama firiji yaluma abantu nkukubira omulanga njagalayo firiji yokka nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba noddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirire otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share so nga mwabava Ejjinja Mbale Yiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, enteza we zili very comfortable. Itayo ku Tamale and Sons. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook, oyo mufere si Mama Fiina. Lwaki wadduseeyo okudduka nagamba ndi mwana mutegeke planned kid agamba gwe yakoowa twali tuli awo tulaba Lama akomyewo nga omwaka teguweze naye emyezi omukaaga giweze omuntu asobola okwebuuza omuntu we wakagenda wano tugeze mu December nagenda mu November nga 28 okitegedde nagenda mu November nga 28 nvuddeyo gwa kutaano myezi almost 7 gibe myezi mukaaga November nga 28 lwe nagenda kati November nga ogwo kutaano nga 28 mba mpezezza emyezi mukaaga nosalawo okudda mba mpezezza emyezi mukaaga kati eri ekkata waliwo kye bayita bagiyita probation kati probation eyo woweza emyezi omukaaga oba weesalirawo oba weetadde oba tonnaweza mu myezi mukaaga oba tonneeta kati kata yanjawulo ku nsi ezisinga oba kata eringa nsi y'abazungu it's a free country era amateeka gakola tiwoweza emyezi omukaaga okirizibwa osaba emergency wobanga tiketi gwagyegulira wobanga tonnaweza myezi mukaaga ekyo kyo tekikkirizibwa oba tosobola kukola kukuvaayo kuba emyezi gyabwe mukaaga teginnaba ate n'ekirala woweza emyezi omukaaga okkirizibwa okukyusa kampani naye kino Dubai n'ogenda mu ndala oba tonnagiweza kiba kizibu. Kwasibifa media tugusa ensonga muzikuba bakajjanze nkubuuzaako tukyayiddeko Lama wana wetuli ye nyumba ye amaka Tereza omanyi Oluganda lubasumbuwa omuntu wogamba mbu ye nyumba ye mbanga nze gwe basuza obusuza gwe bayamba anti kati munne buno buntu busimula firiji waliwo obugundi obutambala Lama yagenda yatubulako n'agende kata okuyiiya obulamu mu kugenda wano bwe tuli wano waliwo firiji waliwo TV waliwo buli kimu n'abitunda
webetunda n'agamba kangende ebweru yankubira akasimu nga SB4 Uganda eganye express kangende ebweru njiye nemugamba firiji njitunze TV njitunze ekitanda kyeyasigazaamu ekitanda kya sozo kyeyasigazaamu kyokka n'asalawo n'agenda tamazeeyo yadde omwaka alama ng'akomyewo ensi ekuba ekiri ku TikTok buli omu ali ku lama ngambya omuntu yeyongera mu nnyumba kangende mumubuuzeeko tulaba tubuulireko kulikayo nvuddeyo byonna byewandiyogedde tewandiyogedde ku firiji ate firiji weeri era wumala agera kasamaga tugenda walama nangama yo nesungayo Minute Maid kunya ku Minute Maid ate nangama kasaka kumyewo kuva ekata tugera kunya ndoza Minute Maid omunene nebisoda ebinene tugenze okutuka tunuzaawo kamera guma kamada waliwo bidomola busigiri busepiki fridge we yali wano walengawo TV tulaba cartoon tuzanya games ngate wali naba gundi bintu biruwa sajja munnange lama yengate kutuuka eruwa eyo bino enengato ya mupangise yali muno kuba muno mwalimu omupangisa kati yazireseemu engato ze yazirese tobanga watuukidde mu kugwira mukama katonda miezi mukaaga tolya mukama katonda nze omuntu leta ndabe bife bitakwatako obirekanga mulimu ebintu ebimu byotalina kutunuulira nnyo kati ebyo bikwatirako mumuleetera abantu obusungu zinzize walama sirina maama wange zino za mama mama wange baneesi bifo ojja ku bintu birala otunuulira birala kati biki byoba otunuulira nga buli kiseera byebyo ebyakuntamya juzi wagwa mu firiji kunywa bintu byonna nvuddeyo obadde ogamba ebintu ebimu otusirikangako gwe buli kamu konna n'okalingiriza omuntu tabeeko nakyamake mu bulamu bwe nze ngamba omusama waffe wazikweka oyo mukulu n'atuuka bannange wewabaawo nannyini ngatte ezo okkirizibwa okujja n'okuba omulanga kuwewa SB4 n'ogamba engatto ze tuziraga abantu kaje SB4 ne bulangiti obuliri bwonna obwonoonye ebintu byale bulungi bitereere ebintu byale bulungi n'ekirala kano kyevuddeko ekyo abbe bwotuulaawo toneeraliikirira waka kati tunyumye obadde ogamba ebyekkata obadde ogamba ebyekkata eri etya akate ejo eri ensi nnungi it's a free country okola byonna byoyagala weeyagala obadde ogamba abantisse bakoze batya so mbere ku TikTok bagamba lama neewa mulemye lama alina ekisiraani era lama agenda kubonaabona obulamu kiki lama agenda kubonaabona obulamu bwe bwonna ekkata tamaze yadde biri ku TikTok ebigambe okwo kati SB4 n'ekintu kyenjagala okugamba nze ndi musajja mukkiriza ate manye ekintu kimu nti Allah yasitula ate yassa ate Allah yagera ate yajjawo SB4 abantu okusinga okugamba Luramambo bamutise bakoze eki wano wanjogerera ku kitanda kino ne mugamba mbuno nasabiriza ekitanda SB4 mumulabye bannange mumulabye kino ekitanda kyekya Sozo mwangamba yabbe ekitanda lengera ndowooza mulabye ensi bannange byebyo bye banjogerera mbulwama ensi yamukubanga naye beegomba bye nnina mu bulamu omulabye ku kitanda ekyange mbulwama ensi yamukuba ajja bonaabona avumanya abantu kino ekitanda mwaki mukulu jangu ozze wanene ebigere ogundi ennuma sooka olindeko SB4 tuyiko wana ebigere lama ensinga ennuma kanensigame kwa tunyumyemu emboozi tukutuula tunyumye emboozi yako adai so bagambye bakutisse omuntu wali eyo yagala okumanya lama kiki kyamudusiza katanga yakamalayo emyezi mukaaga gyokka
anti obuzibu n'ennyonyi yankubye nnyo manyi ndi aeroplanophobic kati ensingo omunene etera okunnuma kyova olaba kano nkateekako nnyo obulago bunnuma SB4 kati nina ebirwadde byendwala nange SB4 kakyakulu birwadde byabagagga singa ennuma nnyonyi yankubye nnyo munene mu nsingo natudde ku ttoyi y'ennyonyi n'empuuzumya SB4 ebizibu bye nnina ennyonyi nazifuula bugaali ngende eno ngende eri kwegamba obulamu kati asima nkutte ebirwadde byabagagga binnuma SB4 simanyi obadde ogamba bakoze batya eno lotion njisiiga muno obulago kati kano kakwate ensingo ogiraba ndowooza nawe teteredde bulungi togiraba ensingo yalookinze kati kanene kati kanene nkasiiga kuno katereeza nsingo buno ina busiiga nga walinnya ku nnyonyi abamanye ebirwadde by'ennyonyi bakayita batyako kano bakayita bagiyita tube mama fina atera obukozesa linnya nnyo ennyonyi nasiigagirako munene ennyonyi ennyonyi emenya mubimanyi SB4 tambula juzi mubadde Dubai ne mami byonna obimanyi kati kano kagolola nsingo obulwadde bunnuma obadde ogamba banti kabisooke bidde ebbali oli mutubuzaabuza ndabanga ati omutubuzaabuza omuntu kiri ku TikTok nti raba ngeri ovumamu abantu emirembe gigenda kubula ensi yonna ogenda zitabaala odde ku zero mbu baakutisse omanyi ensinga eno ebadde ennuma kati kamba nnyonnyole mu bulamu bw'ensi eno Katonda yagaba ate era yajjako okitegeera Katonda oyo eyantwala alina ensonga lwaki nkomyewo mu byonna bye mwandiyogedde nti Rama yagenda abamutikka ajja kusiraana obulamu bwe bujja kukola ki mwandisoose ne mutunuulira kino Rama akomyewo mulamu talina kimuluma SB4 bangi abagenda ebweru bakomerawo mu makeesi era ne mukudda nasanze cases nga bakomyawo baana baafudde cases. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nosooka nentunuula neŋŋamba Rama nkomyewo abantu bandabanga we bandabanga nze kisembo nga nze yalemwa nensooka nempisa emikono mu maaso neŋŋamba alhamdulillah obulamu bugagga SB. Nga tunava ku nsonga eyo waliwo ne muganda waffe akyali Dubai yakyaganiddeyo Gloria asinga obungi Gloria mumula ku TikTok okwo kyetaga musabira kubanga obulamu bwo bwalimu yogera ku mwana oyo n'amaziga obulamu bwalimu bwo twetaaga Saala nawe n'obuyambi obw'enjawulo kumuweereza tusuubira okulambula ku bayira family ye era mu wiiki ejja bali eyo ntuŋŋamu tusuubira okugendako entuŋŋamu nga SB4 Media tulambula ku family yatu tulambula ku maama wa Gloria tulabe oba oli awo tunagatta eddoboozi tunabaako ne kitukyusawo mu bulamu bwani bwamanyi naffe Gloria ali Dubai eyo mu ddwaliro era bali mu Dubai bamulambuddekoko mwebale kubeera ng'ate mulina omutima gwa Sseruganda nawe ali mu Dubai nga tonda kulambula ku Gloria nobuliri bwali mabukaluba bannaye bukaluba biki osobola okumulambulako nogendayo nomulambulakokko manyi omuntu akulambula mu bulwadde abakoze bukyama kati awo wennyini wenkugambira
nga tonnatunulira Rama akomyewo atya sooka otunulira abalwadde abali mu ddwaliro e Dubai ate otunulire ne be bakomezzawo nga Allah tabasobozesa kumalako nze byonna nga sinnabitunuulira SB4 eno duniya tekwemazamu kuba byonna bye tunoonya sente tunoonya bulamu but all in all njagala mbabuulire tebantisse just kata ebintu byakyukamu nti wove kata ekuwa omukisa ogukyusa osobola ogenda kata novaayo n'ogenda n'okolera Dubai n'okolera Dubai ate osobola ogenda kata waliwo kye bayita emergency n'obagamba ninamu obuzibu kata bawuliriza nnyo waliyo amateeka abali ekata bategeera SB4 omuntu omutiketi aba na ID eno ye kata ndowooza ogiraba bulungi bwe baba nga bakutisse tosobola kuba nayo era bagikujjako in fact kye kintu kye basooka okujjako ye ID yaabwe omuntu abeera ekata okugwa ku mwezi gwa 11 mwaka kuno ate ng'ekyaliko era nina ne app ekulaga nti kweri eno ATM yange nina ne medical card eri muli enzijanja balwa nerabidde ogijjamu ebintu kati omuntu yeebuza lwaki wakomyewo anti kyekyo kyenkugambye nti ofunye emergency nti bannayuganda munnange baada kuonya abanyamukiyumba ng'otya okufiira emergency nsobola obbanga nina SB4 ndi muntu just nti abantu abamu baba balowooza nti buli kizibu ky'olina olina kikuba abantu ba media ndwaza okitegeera taata wange yalwala kansa mulina mulwadde ekyo kyo sikigamba nga kera obadde tokimanyi nokyogerako mbadde saagala just njagadde gambako gwe nga mukwano gwange okitegeera ate nga sijja saba buyambi nti bamuwe kuba twesobola naye kinkakatako nze ng'omwana nti taata wange alwadde nkomewo mulabeko munnange maama wange alwadde nkomewo mulabeko kuba nzikirizibwa era nebaza omukyala eyangulidde tiketi ekoma bamuyita kamaama ali mu America yeyangulidde tiketi bali bampadde emergency nenga tiketi nzagyegulira kati ndi waddemba okuddayo oba okusigala wano nenkola kiri gyendi oba ndi waddemba okuddayo nenfuna omulimu oba kyonna kyenjagala bana bali ku TikTok abakusekera bali mu Uganda nti olemereddwa kikyo bagamba abali ku TikTok abaseka ne bagamba nti nno nemereddwa bafunemu bufunyi kyakuyiga SB4 omuntu asobola oveeri n'akunyigira from nowhere kubanze Rama bagamba nvuma lwaki okolagana nange wemba nvuma nali nkuvumyeko SB4 kati ye weewuunye ebintu bye nnina mu bulamu bw'ensi bye bampa obuwi kuba nkyemanyi wali owuliddeko nti Rama bamuwadde kino lwaki bampa emmotoka twagira bakuwa emmotoka eyo sitolo ojja kugijjirako nayo ogirabe kati ekyo kyenkugamba SB4 ti omuntu buli woobeerawo mu bulamu bw'ensi eno abantu baba bajja kuchallenginga toyina kupowa toyina kukkiriza abantu bajja kujja bagamba oyo alemereddwa oyo kino oyo kiri SB4 erudda nejjusa lwaki najja ku media otula n'ogamba newejjusa nejjusa kuba ate osanga ebintu ebimu tebyandibadde na mu kamera ne kati buli kimbeerako ne wemba ndwadde yalwadde yalyonse ne woba ofunye ekizibu yalyonse mulimu kale abanjagala era mulimu n'aboogera nti Rama akola ki Rama avuma biki ne mbuuza abo abamugoberera abagamba mbu nvuma nja bonaabona muli basiru ate be banfollowinga ne balaba byovuma ne balaba ebulamu bwange we bwava ne we bukoma na buli kyenfunye ekirungi ne bakiraba n'ekibi n'enkiraba ate ekirungi kyenfuna tebakyogerako boogera bibi Rama avuma ne weebuuza oyo agamba nti nvuma nze nkola live zange SB4 ningamba njagala kuvuma ne bajja n'ovuma ne bajja ng'omuntu tomuyise SB4 nkola live zange waliwo we nakulaba ng'ojoyiniza nakukako okujja era singa weereta kati n'oli ajja kujja ku live ya Rama agambe Rama njagala kunvuma mulimu SB4 n'abansasula Rama njagala onvume wallahi naye nakukwayo ku sente onvumire ku kwoyo sobola muvuma nga tayagadde ayagala era munnaye kati oli wanalaba bino bye bali codings bamanyi n'okungulira data enesimu bagingulira lwa kuvuma okimanyi kuvuma buvumi gwe weewuunya lwaki abantu abamujesi tebabagala simanyi bantu ki kyebaagala naye kyenjagala obbagamba nze obulamu obwange bwento bwenjo butambuza nja balaga ki kyemwagala
naye sije anyway mutwale kye mutwala kyonna kwa SB4 bantu ngaba omuntu nga yakuwalanye bamutisse bakoze eki kwa SB4 media tugusa ensonga tuteka mwaka sente baziwa and sons ne Tamale and sons Tamale and sons babasanga na tete opposite shero ogenda yo ofune ebikozeeko mukyali mu mbeera nnungi kwayagala okutunda ebikozeeko nga mukyali mu mbeera nnungi batukire nawe ayagala okugula ebikozeeko mukyali mu mbeera nnungi nawe batukire babirina mu bungi balina ebitanda balina sideboard balina ze fridge balina TVs balina entebe sofa sets office chairs byonna kalonda yenna bamwina ba Tamale and Sons awo enatete tera mama Fina akujjukiza bane kusonga za mama Fina tuzogerako mama Fina abafere beyongedde banji babye atengera bachabba nalina na account ya following ambu mama Fina banji abafere banji mama Fina akujjukiza nti bannange mwewala abafere enaku waliwo ekinamba ate kyebafunye kinena manya ga Sylvia Namutebi kakati simanyi olina okwewala ennyo era simu za mama Fina ze ziri ku screen yoko gwalaba programu ezinamba kokka okusobola okumufunira namba ziri bbiri zonna za MTN so abajja ku TikTok na olina akufollowing ate najja mu inbox nakubuuza oyagala obuyambi mama Fina si yagenda okunonya nga akusaba obuyambi akusaba akuyambe no mama Fina bayamba yabenoonyeza akwaye tugezenga kwaye wano tugeza andabye rama na mpinda rama mundetira mbuze era nange njagala mubuuzaako kati ye alina okuntumanga nti SB4 letera gundi kituufu so twegendereze tokkiriza muntu kujja mu inbox yo atempereza sente kajibe mitwale bitojuweereza tuli ku nsonga ya rama okudda kwa Rama kwe kubutikidde TikTok ebigambo byogeddwa Rama ekata badde okolayo mulimu ki ekata SB4 bannaye simanyi na SB4 ndabye okuchallengingibwa ku nsi kuno we nagenda ekata mbadde nkola bwa security mbadde mu security so kwa imiriremu wanje imirira atugamba Rama batugamba abasecurity mbadde mbuuza by the way SB4 mbadde nkugamba obote yawamba mwaka kikubanga abantu babakuba emigga ebiseera ebyo bangamba mbu obote oba yali amini bebalisanga abantu ebisapato babalisa naye we oba security wabadde okola kubawe natunuulira obote yalina obusungu bungi nnyo Allahu akbar Rama so what's the utawala butere ekate eyo obwa security bulungi nnyo bulungi tebulina buzibu abamu bagamba mbu ndikirina nze nina ebintu anyway ensi bweto bwetambula nagenda ekata ngenda mu security ne bagamba oyo basooka gamba oyo asikali ku TikTok eminki ye yanvuma nagamba mbu oli asikali biki namalo gamba asikali atabane bagamba ndikirina nikyo nkyebaliza Allah kuba ate byennina mu bulamu ate abamu babyegomba nina at least wendi awo miki wajja nagamba oyo simanyanga ki oyo mwana mulenzi akola bwaki bwa security yali asikali genda okuba obusaale nagenda olabanga ate puma yamugobe uwe yamukasukira ebintu namugoba waliwo ensonga ezaaliwo kati neŋŋamba nze atasikali gwotasuza nze atasikali gwotaliisa nga olina ne booliisa ne bwegoba neŋŋamba ekambeera asikali kuba ate nalaba yina gwagobye anyway mbadde mu security company bagiyita Al Rayyan Management PRM gyobadde okolera RPM Al Rayyan Project Management mbadde nkolera ku Sukuwa Kifaawo ku bus stop nkoleddeko ku Kalana Village wangi nnyo gye nkoledde gye mbadde abamu ne bagamba kirina biki planid kirina biki yali yeyita omwana omutegeke munene nali simanyi nti firiji yange yali eruma abantu era mama Fina nkukubira ndeka mama Fina yaruma abantu nkukubira omulanga njagalayo firiji yokka sina eri yalugenda firiji ya mmeka yi kisinzi muna firiji wajugwa mmeka saagala nene njagala nga kalike nalina newe n'aba yasatu mama Fina abantu abamu bakuba omulanga nga baagala ssente baagala buyambi
ze sirina njagala firiji ya mitwalo ameka oba 35 oba 25 eri mitwalo nga 35 kwa sagala nene akakatolonke walina kalike nnyo kale bakagula mmeka TV sagala njagala firiji yokemala nani nakagula emitwalo gyali 35 kati wakatunda mmeka ebyo biveeko tujja birabedda tusoke tufune empya olo yagala firiji tusoke tufune empya zemo byanuma era kasantusa wena firiji naidi obanange mpulidde njala nakaba firiji nga twanyanga ice cream gundi waneno ngo tutabulira mu amazzi sebo nga toyagala tujikwateko yado gisembereramu firiji yayo nga ojitulamu komao nedda komao maberangamu ne sente atalaba ku firiji alama bwato wali fatalira amagulu so tuve ku firiji twagala ku firiji okaba tuve ku firiji rama abantu abagala okugenda ebweru abavubuka abagala okufuna mu nsi z'abawarabu okugenda okukola bawavubuka kaki kwagwa obaddeyo emyezi mukaaga n'okomawo ne Saudi naliyo nakola emyezi 9 Saudi tewamala nali nkola mu McDonald's samalayo chichi lwaki lwogera tomalayo abamu nno bakiyita kisirani munange si kisirani kubanga ow'ekisirani tasobola survivinga mu bulamu bwe Uganda ate biri expensive SB4 okufuluma obufulumi awo si kyange ekaba kangi munaye tekiba kisirani kale ate no n'ow'ebisirani omwava atama beera n'ebisirani nga nasondako kuzogenda najjako mu kamera watunda bintu byo nalina bintu byange nembitunda waliwo okujjako mama Fina gwe ngambye eriyo gwe nsabye obuyambi nti sirina kinumpa kati nze ndi mugagga mu mutima era alhamdulillah kyenina ekitini nti kikino ekitanda okirabye kimmala wenfunayo kafiriji kange saagala kirala kyonna mba mmaze obulamu mba mbumaze kyova olaba nkugamba nti nze Rama ndi mukakkamu n'ekyenina SB5 omanyi lwaki abantu obulamu obwaffe tebutereera kwagala bintu bingi Katonda ogenda musaba iPhone agikuwe yino ogifunye ate ogifuna ate osabe emmotoka agikuwe ate agikuwe atakuwe kwegamba eki abantu ebisinga ebikitulemesezza okweyagala mu bulamu kwagala bingi beera n'akatini weeyagale funa akatini okakkane sijja kugamba biki byenkoze SB4 nganze omuvubuka siri musiru nkola era ndi musajja bayiga wenno mukozi ate mbala ndi mukozi wetunaba tufunye obudde tujja kuba tulanda gojja kutegeerawo n'ebisingawo nja kutwalako ne ku nnyumba yange gye nazimba abamu baali bagamba nazimba SB4 nyumba nungi nnyo tewagirabako yinjirina wanene ennyumba yange njagala ofuna obudde nja kutwalayo kati SB4 abantu abubaka bwembawaaba ennyumba yange njirina ikijja kitya okubanga tolabanga kyeza siri kyaliwo ne ku TikTok nagiteekayo wano eno kanjikulage nazimba ennyumba maka nowano wange wano ssebo oli wa mukulu Rama era ne wache yamani bammanyi maka gange ya hawla ya rabbi ya lamina ojirabe tugende yodde gwoyagalira gwoberera free oli muganda wange ojjalla amaita waliwo ekifanya abantu kyebalabiramu Lama nkulage nga tennazimbibwa no paka kuva ku musingi kuva ku musenyu bonna ennyumba yange njirina munju n'oluzi nalusima ninamu ne water pump before alhamdulillah kati gwe wongamba mbu simanyanga ate Rama so obwaka wongambye mpe abavubuka abali eyo abantu abagala ogenda ku byeyo yine ennyumba yange wano nga ntandika musingi ogiraba bibye bifaananyi byonna mbirina yiyo ng'etambula ogirabe yiyo ng'olungitambuza mpola mpola abamu bagambye mbu nkuba bifaananyi by'abandi obwa security bubuno wano nali nsaala mu security nali mu CCTV ne bakwata ng'osaala kyenkwagala neddiini nga nsaala alhamdulillah TV yange yino SB5 atandaba obwa security bubu wano nali ng'oli mu miranga weemoola nga neetega
bakadama bandabe naye mama bagamba nvuma nnyo before enyumba yino nga njitambuza nga wobiraba wano nali mbalabala mu budget bukadde 38 nga lontandikako butandisi yiyo girabye wano nga ndi ku video call ogirabye munda bye biri byolabye ebyakayakana bye bino biri byolabye ng'olwewedde nze sikusakula amataala malidadi tugendeyo woyagalira wonna wofunira obudde njaga ne mama Fina agenda agirabeko era program yaffe egenda okuddako ne lama oluzi olulaba sikulaga kitali kyange sikulaga kitali kyange wabula kitugenda okukola program etugenda okuddako nga tunajuwera ku nyumba kati ekyo era tujja abasinga abo bamanyi okujajinga nibajajinga omuntu awo nga bagamba nti era lama talina ku nsi okuvuma buvumi gwe mulimu anti ne mbagamba nti nze nja balaga kye baagala laba sijja balaga bo kye baagala kyenja okutambuliramu kyekiti kyenja okutambuliramu kubanga SB4 ennyumba gyenzimbye ngenda yingira obukadde 7 obukadde 7 ku kyeyo nandi bukoze tosobola okikwetagisa bbanga kyo bukola ngole musiza Waarabu myako banga 10 kati kyenkugambye oyina akagundi ko ngambye abantu banene abagala ogenda mu nsi za Buwarabu obawa bubaka ki bubaka bwembawa nga tonneetegeka tova ku mulimu kyovola banze neyita omwana omutegeke nze neyita omutegeke kuba mmanyi olwedde ndi mutegeke SB4 neetegeka neekolerera era n'amagezi amalala gembawa wofuna omukisa ogukolakola n'ekirala totambulira ku bulamu bwa muntu SB4 ngenda suula abantu ebigo oli ajja gamba Rama mwasa mu Rama kyazimba tasobola kuzimba mulage nti okuzimba kwa Rama alimbe yennyumba si ye kigenda kukulemesa gwokola I've inspired many people on TikTok SB4 nave Saudi Arabia nenkomawo abantu ne bagamba mutika ajja kusirana nenvawo nengende kata era ne bagamba agenze Uganda emulemye nenvawo era nkomyewo era wemba njagala nsobola ova wano nengende Dubai nga njagadde kati gwe wenna tolina kupowa n'omulimu gw'oba ofunye oba oli kirina oba oli security guard alhamdulillah SB4 wano kirina akolera sente mmeka ngali wano Uganda mitwalo 2 mwegi mingi ne mitwalo 25 mingi kati gwe kirina afuna akakadde kiki ekikunakuwaza nti gwe kadama afuna akakadde kiki ekikunakuwaza bano wa maid bafuna sente mmeka mitwalo 8 kinene bwe buzibu bw'abaana ba TikTok bwe balina nti bo baagala batambulire mu kifaananyi ekitali kyabwe SB4 nja kulaga singo lumu yange n'ekitanda kyange ne kafiriji akatini kange waliwo abagamba weeswaziza otwala oti SB4 wono yanika obuziina kati no SB4 program eyo gye yankolera yangattako abantu banjagala ate SB4 nsaba Allah akuddizeewo okyusizza obulamu bw'abantu bangi lwakuba abantu tebakibuuka okyusizza obulamu bw'abantu bangi nze abantu bangamba Rama tujja kusupportinga ozimbe twakulaba SB4 mu kasingo room those are the same people abanyambyeko tuuse ennyumba yange weeri banda bawano mu bulamu bw'ensi tofeekinga nga bulamu ekikyo SB4 laba sirina gas kasigiri ate wakakagula nga wakomyewo nakomyewo nina ebidomola 2 nga obiraba nina bucket ndi tikitoka w'amaanyi lwaki mba ngenda mu hotel etali yange bayiza amanyite ba TikTok abasinga abagenda kudda wano agende mu za apartment ziri ezasalawo SB4 webakola lwaki mba newola gas atali wange oyo mulirwana wange alina gas lwaki simwewolako neŋŋamba SB4 siina nawe ntegese ngoza era niwe wajja saategekana kati sitegese beera kikyoli ba TikTokers kyekyo kyekibalemesa baagala ofeekinga obulamu nti neyandikuyambya ajja gamba gundi alina gundi ali bwati ate newooba oyagala okuyamba tolina ate kufeekinga nnyo kulaga mbeera mbi Mama Fina ndi bubi nnyo nyamba wano ng'olina ekyo tokikolanga nze SB4 waliwo eyaŋŋamba tolage ennyumba mu kamera tebajja kuwa neŋŋamba kanjirage wallahi banguliranga obusawo bwa seminti
nga simanyi na gye buva motoka ne kuba kabina ne bampa obusawo bwa cement amabaati ne bampa ne bagamba Rama olaba azimba katumu supporting buli wotambulira mu kifaananyi ekikyo nga tolimbye mu bulamu ensi otambuliranga ku mazima amazima gali kufuula ow'eddembe ate gali kugattako SB4 ndi ku mazima nkulaze sigiri ntwajja gamba SB4 wa Rama gas kano obedda twogera nga ndi bubi nganyo wama mwana Lama so kata we gwasoso kugendayo biki byewalabyeyo usigendangako kata nsi era kyanjawulo kyo ne Saudi gye wasookera kata nsi ya kizungu nnyo ebowa ku bantu abamenyi b'amateeka naye nnungi nnyo ku muntu nga si mumenyi w'amateeka kata nnungi kata mu nsi za Buwarabu ze zimu ku nsi ezikyasinza okulambulwa kata nina mukwano gwange mutaka Joni omumanyi mukwano gwange nnyo Joni yakabiri mirundi nga 8 genda anga papa yali yampereza ngagala kuntira mu visa ne ticket genda naye nga mpira sigifiiringa amagezi genkuwa genda kata temanyi na simanya Dubai kisoboka Ejuru Kajoni abera mu pizza ze abera mukukalanga pizza nkugambye SB4 genda newona kebera ku Google okebere what is the most visited countries in Gulf country bajja kuleterawo kata kakeberawo wemba nkulimba kata abantu bayingira okuvawa kale kata lwaki esinga mu nsi za Buwarabu nti kata ine ebintu ebikadde ine ennono z'Abawarabu enkadde kate line nnono z'Abawarabu nti bino biso by'Abawarabu bayina sitting yonkadde kibuga nga kikadde kyonna ninga kyakayakana nga kikadde izane Kajoni tamanyi yeyo kubasinga yange bayitayo sukuwa kife eyo kikadde kati ne wabeerawo n'ekibuga ekipya bayina ekikadde n'ekipya kata nnungi nnyo Kajoni abimanyi Kajoni kyovola bakuyita ngenda kujja kati Lama anzizaamu amaanyi ngenda kujja nnungi naye lwenzija ssebo toyefula bize kabeera bize bambi ankola musajja mukozi ate nze kyenina mbasala kwengera muntu ku mulimu sagala ngende ate ayagala okumpa obudde Kajoni abeera free oba nkuwe ku mmere kozi temwalidde tuzze tulidde eyo jangu olidde kuba wano ebyawo bimanyi so Kajoni nkutumiddeko nyo muganda wange ali mu kate eyo ninayo Mama Doha manjo bayaddayo bakyali byali gye bali ninayo Mikolo jange nno gye bali mbatumiddeko nja kujjayo ko sebo Kajoni ninze kati tiketi yange ne visa nzije emmere eboguma omanyi muduulira abantu kakyogezaako kugamba nyakana akamonde kenge twagala otandika okuzimba olubuto wano okumanya osonda sente Lama yazimbye olubuto nesibifa abantu bampalanya nyakana akamonde kenge kayinza okukuwalanya wenja Samantha ali agamba nayo obwavu buno SB4 media tuvuse ensonga tugenda kuddako ekitundu kyaffe ekyokulala tulambule ku nnyumba ya Lama lwaki tugenda kulambula ennyumba ya Lama nti gwe nawe ndo omuvubuka ali eyo sometimes abantu betubeera nabo osobola omuyisaamu amaaso naye ng'ate olina kinene nnyo kyosobola omuyigirako abasinga obungi abawa kyoyagadde okulaba olinaga nti bagako nabanga nyambalayo sapatu nga ndiawo sitegerekeka nakuwa ekyo kumbe kyali kirala nnyo ate twegendeze bano abantu abaira nnyo mu kamera nga beefuula kirasi bagenda muntu ako mumwetooloola nga so Lama ajja nze nganze mukkiririza era bingi nnyo naye byosobola okuba nga omuyigirako I'm the one of the richest TikToker ndi mu namba emu ku TikTok muba TikTok abagagga munsi yonna awa ne Uganda nga tubala onteeka ku mwanjo muba TikTok abasi SB4 ba TikTok tunumira ku bagagga by the way gwe namba emu ba TikTok ani namba 2 ate munanga abantu abasinga obugagga be basinga ovuma be basinga ovuma namba 2 yani aba namba 2 bannamukadde association obo bamanyi abannamukadde bamanyi bano jikwagala nnyo bantu bali eyo bano abakadde bano mulimu Big Voice ne Jasi bano abava olugambo bano abakadde nnyo Big Voice anvuma nedda Big Voice
nga wano ye yakuba waliwo binene wana bali bakumanyira Big Voice n'avaayo ne Justin mumanyi naye takuvuta sobola bambi akwagala nnyo Big Voice walla ngomazemu n'amaanyi lema mubavuma ba TikTok gwatavumangako Jasi yakuvumako Jasi ono Jasi yavuma ono yabali bakuteekako ebintu nti muzibe mbu biki ono Jasi yavayo n'akuwolereza Mami Fina gwe yagamba mbu ayagala nnyo Justin no nze chance je nina omwana leero akuvuma ekisinga anyway ngenda kwera ku Big Voice ani awo ne Jasi chemanyo babani doni asia abana abo waliwo emirimu gye nkola ne bajja appreciating ekisinga okunyumira nti leero osobola okukola ensobi ne bakuyisaamu bo naye ate wakola ekyonyira bavaayo ne bagamba Jasi y'omu ku yayimirira ne bagamba mbu bannange mmwe abamanyira SB4 binene data aweddeko Uganda kako kadata ninga wuno waneno kyemanyi obwomutegeera ono wano ono omukadde nnyo oyo akwagala munange baba tebalina ngeri gye bakutuukirira naye akwagala Big Voice banga yaddako Uganda yaddako kati ali eyo Dubai nange twalina munafu obutakwana naye tukwatagana SB4 omuntu nze nga nkwagala tebasobola kuvuma aza akulira aba violence oko ku TikTok oba manyi era we ngambo yote moyo mumuleke basirike nacho vola mu ebyo bi propaganda byali ebyekisirwa bakumanyira nga bakachere neba ibe baluddo okumvu kuba kati tukwatagana we ngamba nti wano temukwata wote tukwatawo era Mama Fina mulimu abantu kati betu nga bago masanyalaze era kasito mukwatako kukuba kufa naye nga etwalo abagagga ba TikTok gwe namba emu Bannamukadde Association namba 2 owokusatu nze ndi wakusatu gwe namba emu gwe namba 3 bano be baddako nembeera wakusatu owokuna twagala batano alien skin oba nakwata ekyokuna owokutaano asembayo yenze nga bagwayo so twagala kwerekereza so Uganda ogenda gitambuza nga tukulekereza Uganda ogenda gitambuza otya baffe otuleka mera n'otusanga ndi wa munene nsi yange anti mulimu oli najja nga tasobola kubangala yadde emyezi 2 wano ng'awedde emwokya ino yensi oli walinako ka TV wala ku ka TV kati TV we yali tulenga bugundi ba chokolo ba firiji ngonyo bintu nga binnyogoga awali firiji tulenga bidomola wali ngawo walina ne gas nzijukira lingira itwaji linanga wano naye kati tulengerawo binu edda mpereza kwa gundi kama jako ngojja wano nga tulejjudde amaji oze kudula kati yino oze kudula nedda twogera amazima ogana beera wotya lama yamanyiranga okulya ku maji nalyanga ku Midland Maid nalyanga ku ice cream yogati ngaagira bugeza ati tugenda kusabiriza nze ne Kabata tusabiriza Kabata katusonna motoka ya Kabata tudde ku by'omu nnyumba Nilanga njesondeyo. Baba kuwa motoka ne boogera ebigambo. Omuntu omwe yagimba kakati. Nina abawagizi sebo, nina abantu banfollowing. Kati nga gwe olina abawagizi naffe we tubana abawagizi ne bagamba Rama mugende mukole musabiriza naffe tubalina SB4. Nze nina abagagga bange waliyo bajoshambo kamama, waliyo Salimo Wekata, waliyo SB4 nina abantu. Golowooza mbeerawo ntya muganda wange. Tutandikwe project kusabiriza ayo kulosuku sasalongo tasaba mugenda kumpa buwindagira bulagizi mune ife twakolawo mune katola ba TikTok onsindala ne bane na identity government egenda kuteeka omusolo kuba TikTok waliwo negundi eyafulumiyawo tujjajetegerezako tulabe ne kati okusabiriza kwaffe kuno bandi tulese kati bagala tugendere ku kubo tubone banange okusabiriza bane batikiri abantu abali eyo mbadde mbagamba banange ntunule eri mbadde manyi ntune banange fe tusabiriza tutula butuzi tetwagala kola tutula butuzi ne tusabiriza ate nga tuli serious ate nga tuli bantu bakulu nnyo emyaka jaffe
Tutunuulidde tuli bakulu tukimanyi so tetwetaaga kutujjukiza Madubala omuwulizaako obyonoonye edda obyonoonye omuwulizaako Madubala yani Rama nze nga simumanyi Madubala mukwano gwange mukwano gwaffe ennaku zino bayitha mama yo mulwadde era mama yo aba mulwadde nga kibi nnyo Madubala mukama amusuuse lwaki tomukyalirako Madubala mama we tujja mukyalirako Madubala genda okole lekera osabiriza oli musajja mukulu ejje emyaka sijja akusabiriza genda okole lwaki oba osabiriza nedesibi waliwo kawunike nalaye kasuku yabadde nani nga wena sooteepu nga bakola bati kati nze kanteke ebirimu okusiba naye sivumye nvumye eki sabula yogera byobadde oyogera gatta ogambye Madubala akole kyo manyi mwogera ebintu Madubala nze ngambye oli muntu mulungi akole ki mukwano gwange nze kibadde ngambye nange musiraamu munnange era maama we mulwadde tuli banakuwavu nnyo so omuweerezeeyo obubaka Madubala obubaka bwenkuweereza esibifo Chichi tolinamu essembe webenfuba kati kola bwempi muweerezeeyo obubaka mu tiktoka munno ogaye ku tiktok omukolaki musabira Madubala obubaka bwenkuweereza nsaba Allah maama amusuuse amuwonye obulwadde obumuluma era n'essaala njagiweereza maama اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين يا فتاح افتح باب الرحمة يا فتاح افتح باب الرزق يا فتاح افتح باب العزة يا فتاح افتح باب الخير في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله سوا الله munange mama muwonye mama mususu obumuluma ate munange wadde bya TikTok bibaawo ne tweyisaamu eggali ne twevuma munange omuntu walwaza tetuseka tetolina kusanyuka kuba obulwadde Allah yabuleeta nga we nakugambye nti TikTok twagijjamu tetukyalina kyakola buli kikwatako ensi ino mmanya kati Madubala maama mulwadde byavuddeyo so kati kukya maama tukijja kati ye ng'omuntu Madubala leke Obote yawamba maamwa kati ne sibifo tonjagali ekibifo waliwo lunaku Obote webakuba abantu kiboko namini nalisaba embozi y'Obote eyamini yabalamazi barajogera bebiddewo yafa tugera bijja ku Madubala soko mwezi ye ngayiyo muweerezeeyo obubaka Madubala webale kuba musajja mukozi webale kubanga bambi tosaba nnyo buyambi oli musajja mukozi nnyo tosabiriza kuba bambi abatiktoka basinga basabiriza ngamwe ogambye musabiriza so ogambye ati fensabe yaffe yanjawulo kuba ffe tetusaba bizibu tusaba kutuwa kwekubako kifuufu nga Katolo bamwe yagamba ntwaleko mu parliament nekubeko enfuufu waliwo abasaba ebizibu mbantu yibanje nnyo abasaba ebizibu kati nze nkugambye lwakuba yeyo kodi bagikubadda njaga nsaba kulaba ku maama fiina sirina kyenjagala kumpa njagala mulabako bulala kodi bagikubadda kyenandigambye naye bajja kugamba neyasooka we yakola yatuukira mu bizibu kati nze kyeŋŋamba maama fiina angulire kafiriji nga mugagga munne nzize nga mugagga so ora bumune basaba ebizibu ku TikTok anti kati basaba bizibu oli najja nina ebizibu bannaye muntaase munye teri agenda kuyamba mu bizibu by'omukulu ate abantu buli SB4 nze nsabiriza naye abantu tebankoowa ate bampa lwansonga waliwo bebakoowa kati nali awo omukazi nampa miliyoni 5 namulina chansi wali nali awo omukazi nampa miliyoni 5 sente nyingi sinsobola kuzanjula nyingi nkulageko ku zi cash deposit sendwave gwagenda obba omujuliza nzizino eriwa Airtel Money kebera gwe soma bulungi saagala osome bubi sente zo emitwalo 2 emitwalo 7.5 emitwalo 27 emitwalo 10 emitwalo 10 buwanvu gwe scrolling olabe 7 sendwave 3 emitwalo 16 world limit 3 emitwalo 7 emitwalo bantu bampa ojja kuloga
embadde mbagamba nange bampeeyo ngula akasimu kabuyire 11 kantamye mbuyire SB4 olimo yali ku maaso 5 eno 12 eyo 15 aka 12 ko kajanja waza tuvile kangira nziramu SB4 alina simu iPhone 14 Pro Max lama tonumesa ku business ya akano SB4 vamu business yaffe wewandise lama yagalizo ofune wewandise lama bewandisiza ewakabaata kabata yawandisa kyetagisa ki kusabiriza association Luseke yawandisa kyetagisa ki okwewandisa nja soka mubuzeeko kuba yamanyi yatutwala bannange mukulu Kabata kasimu kantamye nange Kabata nakugamba abantu abamwe la SB4 omuleetangawo ku pano ndowooza jabuze ku bantu omujjeko agende teri kyamaanyi kyayagala amako wange naye SB4 oba ndi kuwaki bannange nze kyobompa kimu kyokka gamba Kabata ndeete ku pano tunyumye ku byensi engeri gyetambulamu nkube nange Oluseke siri bulungi ebya Kabata awo tuba twawukanye otuukira oleetera SB4 tuba twawukanye twagala okwerekereza lama nze ndawuntegedde emikwano ndi mukwano gwe SB4 kivuddewo nkisangu nedda lindako Kabata SB4 muleete tunyumyemu kwongera bulijjo we tunyumya gwe lwaki mukaluubiriza abantu amma tujja kujja mu kitundu kyaffe ekyokubiri tulambuleko ku nyumba yalama nga tubasuubiza tubadde tubize tukumubuuza kulikayo nvuddeyo abadde boogera ndowooza bategedde ekituufu ekyakugjeeyo ndowooza ebigambo binaakendeerako ate sibyogedde nako nnyo biwabudde kuba mmanye ekituufu kikyendirwa n'ekirala kale ndi mutikke kyebaagala omanyi nze nagambye nkulaga ki kyoyagala era kyenja okutambulira mu ye kalakita kati gwe nina ebintu byennyumya nawe SB4 n'ebintu byesinyumya nabali nti kati gwe nina category SB4 by the way ramali bwati wona jjanga ovuma nja kukwatagana nawe tuvume wona jjanga oli muntu wa buvunanyizibwa era nja kukugondera mbere wa buvunanyizibwa wenjogera n'omulala si wenja okwogera nawe idea zenjogera n'omulala si zenjogera naawe kyovola abantu banjagala wembeera mu bagagga nkuuma empisa wembeera mu bavuma nvuma wembeera mu bategeera ntegeera wembeera mu batetegeera neesiruwaza anyway ku SB4 Media tugusa ensonga ndowooza wiiki ejja tujja kubanga tukuteetera puroguramu y'ennyumba ya Rama fridge yagenda TV yagenda ennyumba eri wano ebowa kwabo peegi kati kapeke kagire SB4 ye mbadde nkugamba mama fina ngulireyo kafiriji kokka aba tuteka baka sente mama fina yongera okujjukiza nti bannange twewala abafere bangi nnyo ennaku zino ddala ku TikTok okwo babeerako bangi ku Facebook babeerako TikTok account bingi ebya mama fina tubegendereza abafere omuntu yenna yenajja mu inbox yona ku following oba mufere omuntu yenajja mu inbox naga nti oyagala obuyambi aba mufere omuntu yenna akusaba sente ngayisa ku TikTok obawa mulinnya lya mama fina aba mufere so twegendereza abafere abo tujja kweyagala mu bulamu anonya mama fina simu ze ku screen okwo kweziri okwo osobola okumukubirako enamba ziri 2 zona za MTN Ziwa and Sons nabo batutekamu akasente babasangibwawo ku Mukwana Arcade genda wefunye kalonda yenna owa beddings wamune banafa abatamale and Sons basangibwa bonna tete mbere bulungi mwera hello nkuwulira nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions ennatete feba nno ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirire otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa natete opposite ne share songa mu abava ejjinja mbaala eyiganga lugazi ne kayunga tusangibwa mukono okuliraana mukono resort hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 957 475 yefu abatamale and Sons Business Solutions. Wow, enteza we ziri very comfortable. Ite kutamale and Sons. Yafetu kusensonga